Abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda bakubiriziddwa okweyambisa enteekateeka ya gavumenti ya Parish Development Model okutumbula ennyingiza mu maka. Okusinziira ku Moses Byaruhanga, ebitundu bya Buganda byonna byakafuna ensimbi obuwumbi 627 mu PDM ng'amaka emitwalo 54 gegaganyuddwa mu nteekateeka eno eyakamala emyaka 3 gyokka ng'etojjera. Pulaani ya NRM okujja abantu mu bwavu tubula tutaddewo twateekawo PDM twakikola tukigenderedde. Ono bw'ati asabye abakulembeze b'obukiiko bw'abakyala mu masaza ga Buganda ag'enjawulo basisinkanye e Makindye mu Kampala okukozesa PDM batumbula ennyingiza y'amaka. Akalo yagamba tetuzirabangako oba tozirabangako olaba baaziraba bo gye bali. Akati ate mu biseera bino twali ne ttiimu yaffe nga wano mu Kampala yagenda nesinkana bonna abafuna mu PDM buli muluka ku muluka. Ye omuyambi wa President ku nsonga ez'enjawulo Hajati Mariam Namayanja asabye abakyala okwogeramu n'abaana mu kiseera kino naddala abavubuka beewala obutabanguko mu biseera by'obululu. Ffe tukosebwa nga bitabuse buli ekibaawo. Nsaba bamaama abali wano tukuume abaana baffe naddala ab'obulenzi tubabuulirire nti okulonda tekitegeeza kuba munno. Tokuba jjinja alina mmundu, genda olonde nga tolwanye. Agnes Kimbugwe, ssentebe w'abakulira obukiiko bw'abakyala mu masaza ga Buganda, ategeezezza nti bakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu kutumbula enkulaakulana mu maka, wabula n'asaba gavumenti okukwasizaako ssako z'abakyala ba Buganda. Nina amasaza gentuuseemu era nga abakyala mbasangayo ne mbabulira ki ekyokukola. Abakyala bano bawulize era tusuubira nti we munaakolagana nabo bakyala balungi. Byaruhanga mu ngeri y'emu asinkanye abavubuka mu divisioni y'e Kawempe n'abalabula okwerinda bannabyabufuzi era bannakigwanyizi wabula bakozesa ssente za gavumenti zeetadde mu ssako z'abavubuka ba ghetto ne PDM okwekulaakulanya. Omukulembeze wa Nuupu bwe yali ebusoga ng'akuba kampeyini ye yagamba mbu ye PDM agenda gisaanyaawo. Kakati ye President Museveni akugamba abavubuka agenda kubanga buli muluka ku PDM kufuna milioni 10 buli mwaka. Oli munnaffe yagamba agenda kugisaanyaawo. Abayagala ogende mugundi mu bivulu mulwanagane ne poliisi byayagala ebyo mubigaanire ddala ebyo mwabikoowa. Ku mukolo ogubadde Kawempe Mbogo nga gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo n'akulira ebyokwerinda mu Kawempe omumyuka wa RCC atwala Kawempe Luka Kagenyi bano abategeezezza nga pulezidenti bw'alina enteekateeka nnamutayiika ey'okwongera okukulaakulanya abavubuka mu Kawempe ne Kampala yonna okutwaliza ewamu. Era abavubuka ba Kawempe North mwe projekiti yammwe ejja kugenda mu Kawumbi Kalamba. Akawumbi Kalamba 1 billion Uganda shillings. Lenga ezo. Ne Kawempe South project yammwe naye ejja kugenda mu Akawumbi Kalamba 1 billion shillings. Nungi ekibadde kigiriko nti essente zibadde entono ezijja kumiruka. Ffe tusaba essente ezo bazongezeeko okuva ku miliyoni 10 ziwere miliyoni 3 sinakindi biliyoni 5 basobole okubeera nga ab'emiruka abafuna babeera baki banjiko. Bya Eric Sebalamo ne Wamala Joshua, Crossall TV.